alumamu naye ogenza mukama akuyamba oba ovuddewo ng'owummudde obanga ofudde kiki ekigenda okwogerwako birungi oba bibi kiki ogenda okwanjula omukama katonda so ekyo kyekimu ku byali mu wiiki njagadde tufumiitirize okufa okwo era tubeeko ne byetuyigamu ate n'ekirala ntwalina omukisa guno era mu kiseera kyekimu ninkubagiza n'abantu baffe ab'enjawulo abafiiriddwako abantu baabwe abantu abali mu bulumi bw'enjawulo bona nebasajjamu amate tukusabira obeere ng'ossuuka abantu bangi gye n'osawuda amadada obulwadde bukulumaalumamu naye ogenza mukama oyo ye mubaka wa Kampala omukyala Honorable Shamimu Malende ng'ate era mu ngeri y'emu munnamateeka era ng'ali ku ttiimu ya kibiina ki National Unity Platform eyeewaayo okuwolereza abaana b'NUP naddala ba foot soldiers abakwatibwa mu bintu ebitaliimu makulu. Mwai Museveni yateekawo embeera ey'okutiisatiisa bannayuganda ng'ayagala bati bave ku mulamwa gw'okwenunula babeere nga balowooza nti bwe nnaayogera bajja kunkwata bansibe ewatali nsonga. Honorable Shamimu Malende yavaayo ne yeeyama nti ye mwetegefu okuwolereza ng'abo abaana ababa beewaddeyo okuwanika eddoboozi lyabwe ku lwa Uganda. N'agamba talina muwendo gw'agenda kubeera ng'asaba baana abo kubanga akimanyi tebalina nabo bajja mu struggle. N'olw'ensonga eyo omulimu gw'akola tumwebaza kubanga olw'okusanga munnamateeka eyeewaayo olw'abantu ba wansi. N'olw'ensonga eyo azze okutemaatemera ensonga nga bwe zibadde zitambula mu wiiki tetukubya amabega ate tulabe bwe tutandise wiiki eno kinaabeera kitambula kitya. Teweerabira nti pulogulaamu zino Hot News UK zikutuusibwako Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba mukubire ku ssimu nnamba 0703 31 39 25. Yogerako ne Haji Settuba omusomi w'edduwa essimu ye yennyini yagikwata oba osobola n'okugenda ku WhatsApp abeerako. Mubuulire ensonga gy'oyitamu, mubuulire okusoomoozebwa kwonna kw'osanga. Ajja kubeera asobola okusomera ku dduwa ze nkakasa nti zijja kukuyamba tezijja kukuleka kyekimu. N'olw'ensonga eyo katuwulirize omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende biki byatuleetedde olunaku olwaleero. Ogenda kuvaamu ekirungi kuba bannayuganda abanyigirizibwa so eyo y'emu ku engagements ezaaliwo. Mpozi n'ekirala waaliwo mu eyo wiiki mubaddemu kye baateeka kalenda ya Uganda kye bayita Liberation Day oba olunaku olw'ameenunula nti NRM ebadde ejaguza olunaku olw'ameenunula ng'egamba nti yanunula Uganda. Ebigambo bingi byogeddwa ku nsonga eyo oba beenunula bwenunuzi oba baanunula ggwanga naye ndowooza ekisingako obukulu ku lunaku lwa Liberation Day lwe tulina kati kalenda waliwo n'abagamba nti lulinga olutakyalina mugaso ate newabeerawo n'abagamba nti waayi mululeke lukole ki lubeerewo. Naye kyetusinga okwagala okuteekako essira lwe lw'okuba nti njajja sikulekera kibuuzo gwe olaba ddala Uganda yeribarating oba nedda bw'oba otunuulidde for example nze ku nsonga ezikwata ku mateeka n'eddembe ly'obuntu olaba nga ddala NRM bwe yagenda mu nsiko oba NRA yagendera mu nsiko nengamba nti egenze kulwanirira enkola y'amateeka constitution n'eddembe ly'obuntu olaba nga ekyo kikola. Nze of course nga shadow human rights minister nsobola okugamba without fear of favor nti ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ndaba nga ddala likyali wanting oba kyetaagisa okulwanirira ennyo kubanga tulabe nga kijja kidobonkana budobonkanyi ng'abantu baffe bangi bajja eddembe lyabwe lirinyirira nga bali mu legal facilities naye nga batwaliddamu legal facilities mu ngeri eriligo ne mu ngeri etali ligo wakyaba okulinyirira eddembe ly'obuntu. So that's my take ku issue eya ameenulula ku nsonga z'eddembe ly'obuntu era even up to now as we speak oyogera ku Liberation Day tuba tutunuulidde tukyalina ba political prisoners abali mu makomera nga ne resolutions nyingi nnyo ezikolebwa nga zigamba nti abo bateebwe unconditionally ba political prisoners be bantu abaasiibwa nga beekuusa ku nsonga ez'ebyobufuzi naye ne bateekebwako emisango egiringa egiri mu mateeka egya criminal egiri mu Penal Code Act, Firearms Act n'ebirala naye nga in essence buli omu akimanyi nti baatwalibwa nga beekuusa okuba nti bawagira kino oba kiri ku nsonga z'ebyobufuzi. Nakati ku Liberation Day eyabaddewo tewaliwo statement yonna yavuddeyo oba kulaga nti waliwo abateereddwa oba nti bonna bateereddwa unconditionally. So n'olwekyo kati naze ali ku human rights ne ku nsonga z'amateeka mbadaba nga abantu aba bakyali munda Gala Umar bakyali munda bamakyete ba Olivia bakyali munda Basegujja Kalanzi Sharifu
banji menyane dekani bakyali munda. So when it comes to the field of rights and law, toyinza kungamba nti no mbaada baga wakyaliwo ekituli kyamaanyi nnyo ensonga z'okwenunula. Then of course bino ebirala nja kutunuuliza of course economy wise, how do you see just tubadde tulaba the business community itself even currently as we speak, abasuubuzi mu kibuga Kampala of course ne mu bitundu ebirala, naye kati njogerera bannakampala kuba benkiikirira ti mu kibuga Kampala abasuubuzi bavuddeyo nga bakaaba, bavuddeyo nga beemulugunya emisolo gyakubiziddwamu, endibota zaateekeddwako omusolo, empande ziteekeddwako omusolo, kyokka ng'ekisinga okubaluma nti emisolo gino giteekebwako okubalembesa okuleeta ebintu, naye ng'ate n'ebintu bye bandikoze nga bannansi biweereddwa Abachina okubeera nti babikola, n'Abachina bye batasobola kubeera nga bakola beefudde nti bagenda kusobola okubikola, ate munnansi abadde akwatiridde agundidde mu busuubuzi ye abeere nga akkakkanyizibwa. So n'olwekyo abasuubuzi bali mu bulumi bw'amaanyi nnyo, weetaaga okubaako ekikolebwa, either intervention ya parliament, intervention ya executive, intervention ya Uganda Revenue Authority evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo ne ba stakeholders bonna okulaba nga abasuubuzi tubayamba mu ngeri emu oba endala, kubanga abantu bwe boogera amaloboozi gaabwe gaba galina okuba nga gatuuka gye galina okulaga, bwe gatuuka galina okuba nga gakolebwako, si kugawulira ne tubeera nga tuziba amatu. Bakkiriza gaana business community ekoze kinene nnyo, abantu bangi ba graduates abaasoma ebintu ne kibaga Uganda eremeddwa okubawa emirimu, naye nga baafokasinga okulaba nga bayingira mu busuubuzi, ne babeera nga beewala okuyingira emirimu egy'obubbi egy'obutemu, nga bagezaako okulaba nga wakiri nga babeere mu busuubuzi. Obusuubuzi bulimu abantu baffe bangi nnyo nga yadde oli teyasoma nnyo naye ng'ameekinze ends meet ate n'atandika n'okukozesa abo abaasoma. So business ziyimirirako nnyo ensi ez'amaanyi, zicontributinga ku revenue y'amaanyi kubanga zemployinga abantu bangi. Ojja kusanga ng'omuntu ne bw'aba nga alina business oba alina company naye ng'ate alina business gy'arunninga oba ng'alina abantu b'akozesa oba abamukolera. Business omuntu asobola okwetandikirawo omulimu. N'olwekyo eggwanga lirina okutunuulira ennyo abantu abali mu business community ku levels zonna, okubeerera ku muntu wa wansi ono ateeko ebibiriiti ku makubo, ono abitambuza hooka, ono small manufacturer asala obugatto oba akola buno obuntu bw'abakyala obw'omu bulago oba bye tuyita jewelry, nebeera ng'emuwa ekitiibwa. Oyo omuntu alina ka small factory akola ebizigo, akola ki, buli muntu yenna omusuubuzi tulina omuwa ekitiibwa ku buli level esookerwako. Oyo atunda mu dduuka, abireeta, abiweesa, abikola ki, tujja tupolishingako bapolishinge mpaka ku level ndala. Ne baana ababisuubula okubijja ebweru yadde nga tebikolebwa wano, nabo tubawe obuwagizi bwe tulina okubawa. Eggwanga ne lirala lyagala kukola transformation, kugamba tetwagala kuva ku bikadde tudde ku bipya, enkola gye kikolebwamu yeeyo. Lwaki abasuubuzi bano tebawulirizibwa? Ne tumanya nti transformation nti bo bandyagadde kikolebwe bwe kiti. Obulwadde bwe tulina wano mu Uganda nti abakulembeze bajja ne bakola okusalawo nga tebeebuuzizza extensively mu bugazi bwakyo aba bakola omulimu olwo. Ekizibu ekyo ky'amaanyi. Ate ne tujja tufuna n'ebizibu ebirala nti n'obukulembeze olumu obumu obwakakundi busalirawo abantu abangi abali mu mulimu gwabwe ng'ate tebabuuzizza na bakulembeze baabo abalala, abantu be balinamu obwesige. Kati tulina challenge eyo. Ekyokusatu, tulina obuzibu bw'okulowooza buno tusobola okukulaakulanya ekibuga Kampala, tusobola okukulaakulanya Uganda ng'abantu tubalinnyako bulinyi. Tuba twagala luguudo luyite wano, tetwagala kumanya oba bakuwadde compensation oba tebakuwadde, gende olemesa gavumenti okukulaakulana oba eggwanga okukulaakulana. Tusuubira nno nti ekyo nno kikyamu kubanga n'amateeka gaagamba n'oba tonnayisa luguudo wali mu wa muntu. Gavumenti ne bw'aba eyagala ettaka ly'owooli ng'eyagala okubaako byerikolerako, erina okukubalirira obulungi ate n'ekukompaseti nga first oba n'ekuliyirira nga tennaba kukuggyawo. Eyo ye gavumenti ekolera abantu, ekulira amaloboozi g'abantu. So ffe ng'abakulembeze nange gashyame mu malembe bwe twogera ebintu bino tuba tuyisaawo maloboozi g'Abannayuganda, maloboozi g'Abannakampala. Kituufu kiri nti Bannakampala bali ku maziga bakaaba kuba it's a business community. Abasuubula emmotoka bw'owulira stories zaabwe, if you hear and you look into their stuff oyinza okukaaba amaziga. Emisolo giringa emisolo, kati babateekako issue za number plates. Luli omuntu bamwanga yatundanga emmotoka mu bondi already n'abeera ng'agituuze naye nga baba bamaze okugisasula nga lwagenda n'agiprocesingira
number plates. Kakati mwateekawo etteeka ky'omuntu emmotoka kasitayingira oledde buli kimu y'omuntu ng'akisasula nga munkubeerako kinamba plate ng'abeerawo n'ekimotoka. Omuntu olujja bannayuganda bavuzi bannamba omuntu wajja mu boodi gale emmotoka n'asangako emmotoka eyiseko ennamba 3 oba ennamba 2 oba ennamba 4 kijja kubeera kizibu omuntu oyo ali mu boodi okutunda emmotoka eyo. Oba olumu ne bw'aba agitunze agitundira mu bulumi kubanga bannayuganda baagala ki? Baagala ebintu bye beekakasa nti kino kyakayingira. Kiba kiraga nti ekintu ekyo kibadde kyewudde ate munnayuganda muzibu nnyo wakumanya nti ddala ekintu ekyo tekikozesebwangako. So n'olwekyo mumuleetera abantu abasuubula emmotoka zino n'abazitradingamu okubeera nga baleetera obuzibu obw'enjawulo. Omuntu anaayawulwa atya emmotoka evugiddwako ebweru eriko ennamba enkadde efaanana n'ennamba erudde mu bondi nga just emmotoka ebadde tennafuluma. Kyokka jjukira omusuubuzi asasula ssente za bondi mpitirivu buli ddakiika omusolo yasasula mungi abeera condemned on each passing day okuba nti asasula emmotoka nga tennaba kufuuka ebbanga limala ng'ekyali mu bondi. So n'olwekyo kye tugamba ki nti mwenga gavumenti focus teyandibadde kuba nti kasita tuyoola omusolo gwaffe luno twasetize tulina okukuŋŋaanya obuwumbi 5 kasita tuwujja mu idootikiya abalala bafukoze batya. Gavumenti erina okuba ng'etambula n'abantu baayo okuba nga zisa okusasula omusolo ng'ebateekerako gwe basobola okwafoodinga oba guli slightly higher naye nga guli negotiable ng'omuntu naye asobola okumanya nti kyekyo lwaki nsasula omusolo guno n'okumwagazisa n'oba atuusizza ebintu bye asobola okubiyisaawo n'atunda n'amala n'asasula oba ng'asasuddeko ekitundu. Ekyokusatu kyekyokubeera nti no abasuubuzi teboonoonebwa bintu byabwe. Nasanga emmotoka mu boodi wano juzi ennaka osanga emmotoka abantu ze baleetaka zaavundiraawo naye nga bazireeta ne kaseti zonna zaatukomoka reveni yaziteekaawo nti baali bazibanja emisolo abantu zaabalema naye nga omukiseera zaatukomokeraawo. Kakati ebyo ebimu ku byongera obwavu mu ggwanga. Njagadde njogereko katini ku business community bwekyo naye nga ebintu bingi buli omu waali mu sekita mwali mu kibuga akaawa. Bw'otunuulira bano bahawkers baffe ba street vendors oba abantu abatambuza ebintu n'abatundira ku makubo nabo ge bakaaba ge bakumba ng'ovudde ku maziga agali mu butale. Hawkers bangi nnyo ba street vendors n'abantu abalala bali mu makomera. Aba bodaboda era ate bo kiyitirira kwegamba bo balinga kati abazza omusango. Barricades bisusse mu makubo omuntu barricade bateekawo barricades nga just kukwata boda tebasooka nakubuuza ki ky'olina naye olulegera bodaboda nga basika nga baziteeka ebbali ebirala byogera luvannyuma. At the end of the day mulimu extortion y'amaanyi ababoda bagibwako ssente ti oba talinamu ka ssente boda tejja kutambula. So emirimu gyonna gyonoonese naye nga ezo bodaboda zivugibwa ba graduates zivugibwa abantu ababulijjo abatafuna mukisa kusoma abantu abali nti baali bamulekwa abantu abatalina mwasirize abantu abanoonyeza emirimu n'egigula kugamba tulina okuba nga turespectinga buli sector. Bw'ojja mu tax mwayingira mu politics muyitirivu obungi alemesa abantu okubeera nga bafuna mu mulimu gwabwe. Bw'otuuka mu butale ab'obutale bagamba nti obwannannyini bw'obutale bubagibwako tebalina buyinza kusaawo ku bintu ku bantu abo abakulembera mu butale baagala baddizibwa obuyinza bwabwe bubeere nga basobola okusaawo wali abakulembera mu butale obw'enjawulo. Njagadde ngendeko eyo katono vis-a-vis the liberation day. Bw'otunuulira omwana omuwala oba n'otunuulira omukyala leero mu kibuga ekikulu Kampala juzi nalaba nga bakesesenga ebostinga over waliwo toilets zeyalaunching nti emaze okuzizimba. Yes nti eyongeddeko ku bungi ne ku nkozesa yaazo but bw'oba otunuulidde critically yes zino toilets it's a good thing muzongeddeko but bwe muba nga mubadde mu kikola how are you looking at the women and the girl child? Omwana omuwala akolera mu kibuga Kampala oba omukyala ajja ng'ayonsa azaaliddemu mumuteekeddeteekedde mutya nga kesisi enkola kyeriwo health facilities kyeziriwo atu bwe muba nga si health facilities eziriwo omukyala special needs ze vis-a-vis facilities zino ziteekebwawo ziteekeddwa mu nkola. Tulinako system yonna gye tutunuulira in that line ebeera ng'esobola okubeera ng'eyambako. So eyo yonna n'ebintu birina okubeera nga bitunuulirwa. So si kuba nti abakyala bano abatundira ebintu byabwe babasika ne bakasuka eri n'emiyembe ne bakasuka eruzira abamu nga bali mbuto. It really should not be done that way. So point yange njagala ogamba nti oba oyogera ku liberation day n'oyogera ku economy oba ebyenfuna omusuubuzi ali mu Kampala omuntu alwana okufuna ekikumi mu Kampala n'akuwulira bayagala kukuba obuyi kyokka nti kati bannakampala bo tebakyayawula liberation day netali liberation day simanya heroes day netali heroes day bo bakola ennaku zaabwe zonna kati oyingira n'ekibuga ku Sunday nosanga nga waggule kubanga abantu banoonya ekikumi
embeera yafuuka mbeera naye nga n'ekisinga okubaluma n'emisolo emingi egibagibwako ebinnya biyitiridde mu nguudo agaguudo gabi ekibuga kibi enkuba bw'etonnya kifuladinga amazzi gayingira mu butale juzi twali mu Kennateete obutale nga buyingiramu amazzi ab'Ennatate nga tebalina masannyalaze nagenda mu Kowino nga batawaanyizibwa amazzi kwegamba ebizibu biringa ebizibu bafuna ebibangulira gavumenti tebadduukirira baripootingira KCCA wano omusikiti waliwo omusikiti awo ku gundi Kowino gwavaako amabaati because of heavy rains naye baba baripootinze wamu n'amasomero mangi mu kibuga Kampala agaba gafunye ebyambulira ebyenjawulo baripootinga mu KCCA tebafuna buyambaga batwalipootize mu government offices twalipootize mu KCCA but no one has come to our rescue so tugamba nti bannakampala balina okutandika okufuna mu ssente zaabwe ezibasoloozebwa KCCA ezibasolooza eza license KCCA ezibasolooza simanyi za kasasiro naafuuka nga kasasiro naye brutality ekozesebwa nga y'amaanyi abantu abakwata ku bannakampala babakwata ku basuubuzi bannayuganda balina okuba nga bali qualified oba nga ba law enforcement officials nga bali mu mateeka nga kye bakola bakozesa force ekkirizibwa mu mateeka ng'ate balina okumanya nti bano abantu bebakwata tebabakwata kubanga batemudde oba babbi naye babakwata kubanga abo bakolera mu bifo ebitanakkirizibwa mu mateeka so a mode of work style gye balina okukikoleramu erina okuba nga eyawukanamu olw'ensonga nti bannansi baba banoonya kikumi n'olwakyo bw'oba okwata omuntu ng'akola omulimu gwe oba muvuzi wa boodabooda oba atundidde ku kkubo oba omusanze awookinga oba simanyi ogadde edduuka litanasasula layisensi n'omusindika eruzira ndowooza awo nawo tulina okuddamu ne tutereezaawo nti omuntu gw'osindisa eruzira bw'oba oli mulamuzi naye nga yakwatibwa kubanga ali katugambe nti breach of what a breach nze okuba ti maybe talina license tanagisasula alireeti kubanga ayinza okuba talina ssente yakava mu Christmas asanzeko esibyeko akantu the reality is abantu bonna bava mu end of year nga tebalina ssente why don't you give these people a benefit of doubt nempawamu time kubanga tebabbye omuntu n'asasula license omuntu nga hawka nga street vendor really omusindika otyeruzira nga yina capital wa mitwalo 3 w'emitwalo 5 wala ebintu bye tulina okuba nga tutuulira abantu ebibaviisizza ku nnaku zino enkulu okubanga bazicelebratinga byedu olina nga oba hirozidde oba yayini alemudde I don't care nze kangende neekola ekimu kuba gavumenti tekyanfaako n'abantu tebakyanfaako so bwe tuba twogera liberation day abantu ebawunyira ziizi olw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi balabanga tebikoleddwako bw'otuna Uganda nga economy ya Uganda yali erinnya ku agriculture tunuulira agriculture bagikola ki twalina coffee twasembayo ojuze emabegako ng'endagaano yalagala okuba omuntu omu abeere nga yeddise emmwanyi ng'egobeddwa parliament but bw'otunuulira spirit buli kintu kyonna mwekikozesebwa we are talking of industrialization tekitali kibi industrialization but kikyogenda okuindustrializinga ng'olwedde bannansi toba empoweringze abantu bonna bonna ba business people abagezaako okukola bayituyita ba local investors bonna bali ku ttaka naye tuleese nnyo ba foreigners oba abagwira ne tubatiitiibya simanyi ani yagamba regime gye tulimu nti investor alina kubanga wakyeruppe ng'avudde bweru bwa Uganda nti omuntu tasobola kubeera nga yewava munno tasobola kubeera nga yekini Kaliisa tasobola kubeera nga Kyagulanyi Ssentamu oba Shamim Manendo oba Ssewunya Andrew nga local investor simanyi gye baakijja kulowooza nti no investor balina kubanga omuntu mweru ng'alinnya ennyonyi najja wano investor tusobola okwempawalinga ba local investors baffe it is okay okwencouraginga bali but it is better okuprioritizing bano abaffe kubanga bwe tuba nga tunaakuza eggwanga nga tulina pulaani ennungi eyagaliza bannayuganda n'ensi yaffe tulina okulowooza okusinga kaawo nga twempoweringa abantu abaffe yadde tuba bakitumagoba tusobola okuteekawo policies ennungi mu byensuubulagana mu by'emisolo eziyamba abantu baffe naye nga ne ba investors bali basobola okuba nga bakola kibajja naye nga baliko amateeka kuba abo boolaba ensi zaabwe si nnyangu za kukoleramu ensi zaabwe zirina amateeka ensi zaabwe zirina emisoso just n'okulinnya obulinnya ennyonyi omwana waffe okuva eno okugenda mu nsi zaabwe beeronda okukamala balina olugezigezi bakubamu bidinaidi bwe bakuba n'ogenda lwa lutalo kugamba olugezigezi lungi nnyo mu nsi zaabwe kitegeeza baakola ne babaako we batuuka basooka ne beeyagala ng'eggwanga ne baagala abantu baabwe ne balyoka bazzaako abalala naffe tusobola okukitandika tekiri leeti tusobola okwekulembeza ne tugamba nti twagala Uganda nga yeesooka bannayuganda nga yebasooka bali bannaffe bwe bajje naye nga baliko emitendera gye bagobera n'olwekyo bwe tuba twogera ku liberation day ng'ensonga ezo zonna zikyali mu bbanga omuntu aba agamba nti oba liberation oba si liberation
nze mba sigirabawo. So n'olwekyo tuba tulina okubanga ensonga ezo zonna tuzitunulamu. Mpozi n'ekirala nti ku lunaku olwa liberation oba olwabadde olwa Friday lwe bakuliza ku liberation day fenga ku National Unity Platform tubadde ku kitebe ne screening ya filimu yaffe ya Bobo and the People's President. Twagala okubaza abantu bonna abase bulungi mwebale nnyo mwebale ddala. Ekikulu ekiri ku filimu eno eya Bobo and the People's President nti of course ebyawadi sijja bigenda kubanga mina mukimanyi nti ewangudde international awards. Ekikulu si kuba nti ewangudde awards oba si kuba nti it's just any other story. It is a story eteeringa Uganda engeri gyerimu mu nsonga za demokrasia ne obululu. During election period, violence ebeera meted on the opponents and the political opponents, the supporters, abali on the contrary of the regime. Era gabulungi nnyo enkozesa y'emmundu embi mu kiseera ky'akalulu, enkozesa y'aba officials mu kiseera ekyakalulu etali mu mateeka, kwegamba enziba y'akalulu, kwegamba brutality ebeera meted ku political opponents n'abagezaako okuwagira abantu baabwe. So firimu eyo eteeringa the Uganda's story beside the opposition politics nga bwatambula mu Uganda. So firimu eyo yalagiddwa Makerere Kavule era nga tusobola okuba nti ejja kwongera okubeera ng'eta mu bifo ebyenjawulo ebirala ebinaabeera nga bibategeezebwa. Nina omukisa okuba nti firimu eya Bobo and the People's President nafuna omukisa okuba nti launch yaayo nga baza okuyingira e Kenya na representinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku premier yaayo mu Kenya awo. Era bannakenya bagyagala nnyo era ne batuwagira nnyo. Era njagala kwongera okwebaza bannakenya nti mwebale nnyo mwebale ddala n'ensi eziddanyewo zonna abantu bonna bali mu diaspora okuba nti mubaddewo era mwebale nnyo okubeera nga muposhinga firimu eyo because it tells a story. It's beyond a film, it's a documentary. It's a documentary. It is beyond a mere story. It's beyond a film. It tells the story of Uganda's politics currently and the state of human rights in Uganda regarding opposition politicians or opponents. Tukyagendera ddala maaso n'omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende ng'akutemeratemera ebibadde mu wiiki eno bitukubye amabega. Munnayuganda bino bitukwatako. Ffenna twetaaga okumanya ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga ensonga nnyingi zibeerawo bannayuganda bangi ne bataziwa makulu ne bazireka zigende zityo. Naye ate nga bugenda okwekanga nga zitutwalyamu ffenna bannayuganda bwe kuba kutukosa ffenna zitukoseza wamu tujjukira luvannyuma nnyo ne tugamba nti naye ate ebyo byayitawo ddi twali ludda wa. N'olw'ensonga eyo pulogulaamu nga zino tusaanye okuziwa obudde ffenna tuziwulirize tumanye ensonga ezigasa eggwanga lyaffe tulondemu ebitutwala mu maaso n'ebyo ebitugasa tubireke emabega. N'olwekyo omubaka Shamimu Malende yeewaayo buli wiiki ajja kuba nga akusunsulira ebibadde mu wiiki eyo ku nkomekerero yaayo agigaayeegaaye wiiki yonna nga eba etambudde kituyambe okutambula n'okumanya. Mpozi ekirala mu wiiki eno era still twafunamu ebizibu bingi. Waliwo comrade waffe Katongole Julius, comrade waffe oyo yawambibwa abaali bagenda kuziika ambassador I think ku Emasaka. Then nabeera nga they nabbed him ne bamutwala e Nakete ku poliisi for some good days. Era he tried to communicate, yageza communicating nange nambuuliramu nti abasajja banywedde tulwana batutwala e Nakete ku poliisi. Now I don't know what's going to become of me because simanyi which offense they are accusing me of. Unfortunately bambi nali sisobola kubeera nga mbeera naye olw'embeera gye mbategeezaamu ey'obulamu bwange kuba nti mbadde ndi ku medication ne ku biragiro by'abasawo ebyokuba nti nejjanjabamukko neme ate okubeera nga nkutuka nga sigoberedde biragiro by'abasawo so bambi nesisobola kumubeererawo naye ne tukwatagana ne bannaffe abalala bakulemeza ku levels ez'enjawulo ne ba assistants bange mu nsonga z'amateeka okubasindika Nakete ku poliisi okuba nga tugoberera ku nsonga eyo. Era ekirungi nti nasanyuse okulaba nti Katongole Julius at least babadde oluvannyuma lw'okumalira ddala kumpi ennaku nga 5 kubanga balina lwe basooka ne batugamba nti bagenda muleeta mu kkooti ate oba ku Lwokusatu aye ne babikyusa ate n'okulwokuna ne batugamba bagenda muleeta ate ne batamuleeta ne tucoordinatinga ne kkooti okulaba ne batugamba fayiro ze teziriiyo but fortunately bamaze ne bamuwa police bond ne muteekako charge ya unlawful assembly. Of course tuvumirira ebikolwa nga bino
ebyokubeera nti abantu basibwako emisango. Katongole Julius abadde alabikidde nnyo emabegaawo gezaako okutuuka mu bantu baffe era nga abayamba n'okubaddukira n'ebintu ebyenjawulo era n'emabegako wano n'amusamiti nga amaze okuaffectinga abantu baffe omu ku abo abakwata ku bintu bye balina ne bagenda okubeera nti basisinkana ku bantu bano abali emakiri abaali banyigiriziddwa ennyo n'amusamiti oba olukuŋŋaana luno olwakavaawo olw'amawanga 12 oba agasukka mu 12. So twagala kusasirako nnyo Comrade Katongole Julius naye tugamba nti tuyimiridde wamu naawe n'Uganda eyimiridde wamu naawe kubanga siggwe wekka abantu bangi nnyo bacomrades baffe bayita mu mbeera eyo ate era mu kiseera kyekimu era mu bagero lyennyini twageza okulaba ate ne Sharon wa Bobby naye bamuwamba nga 26 January olwo bamuwambye wamu ne Aisha Namagembe naye yawambiddwa. So abo tukyalinako tukyagezaako okulaba kwasaganya wano nawali okulaba nti Aisha Namagembe ne Sharon waliwo n'omuvubuka omulala oyo bamuwambye ku lunaku lwe bascreeninze buli ya president era naye 26 naye lwe bamuwambye olwavuddewe bati kulaba film lwatuuse nga ewuwe ne babeera nga bamuwamba tannategereka naye jalwa kwa amannya ng'era Moses I'm forgetting the name but twagala okwemirira wamu n'abantu baffe abo nga tubagamba temulimu ekka ne families zaabwe tebali bokka naye nga twongera okufumira ebikolwa byonna eby'okutuyobora eddembe ly'obuntu ebikolwa by'okwamba bannayuganda n'okubeera nga basibibwa nga tebawozesebwa. Of course nze nga Shadow Human Rights Minister okusookera ddala kuvumirira okuwamba abantu ne bateekebwa mu bifo ebitategerekeka wamu n'okuttibwa mu ngeri etategerekeka kuba abamu bakusobola ne bataddamu kulabika. Okuvumirira illegal detentions kwe kuwamba omuntu oba n'okukwata omuntu naye n'omuteeka mu kifo ekitakkiririzibwa mu mateeka nga safe house n'ebirala. Then okuvumirira detentions without trial abantu abasibibwa ne babeera nga tebawozesebwa ne babeera nga baludde ku alimanda naye nga emisango gyabwe teri bajulizi baleetebwa kubanga tekikonkuludingibwa. Okuvumira torture in detention centers abo abantu nga batwaliddwa mu bifo ebituufu mu mateeka naye ne babeera nga ate batulugunyizibwayo nga ku buddukulu bwa poliisi ebyo nabyo tubivumirira wamu n'okudirenga emisango gyabwe n'okubeera nga basabibwa ekyojja mu mubiri okulaba nga emisango gyabwe gitebwa wamu n'okutiisibwatiisibwa okukyusa endowooza yaabwe okusobola okubeera nga babata. N'olwekyo ebyo nabyo twagala kwongera eddoboozi yaffe kubivumirira kubanga ge maloboozi ga bannayuganda era ge maloboozi g'amateeka ate ge maloboozi ga bannakampala. Yes, awo nvuddewo naye ndowooza nga bwe nabagambye nze ndi mugonvugonvu siri mulamu bulungi so sigenda kulwawo nnyo njagala just bawa akasegmenti akasembayo naye nga akasegmenti kandowooza njagala kwogerako kati nnyo just ku byabadde e Masaka abadde bagoberera obulungi oba ku mutimbagano oba ku TV twaliwo fracas yabadde e Masaka mu bakulembeze b'e Masaka ba NUP Deputy President waffe n'atuuka n'okuba nti yalagidde nti kunga mu Masaka eyimirizibwe bunnambiro emivuyo egirimu n'ebyotobeseemu ebingi ebitategerekeka nga bwe yabitaaminze bibeere nga bisooka okusuutingibwa era n'asamoninga nti akulira kunga okuva ku kitebe ajje asooka abeeko byannyonnyola nga kunga tennagenda mu maaso n'emirimu gyayo mu Masaka. Jjukira nti Deputy President ono Honorable Mathias Mpuuga ye Deputy President wa Buganda Region muno n'olwekyo bwe tuba tutunuulidde ensonga zino zonna abeera mukulu mu kibiina era nga yalina obuvunaanyizibwa ku bbendobendo lya Buganda Region naye ng'ate jjukira mu kiseera kyekimu ti nekkunga ate yennyini eri mu NUP ate nga nayo yateekebwawo okusobola okutambuza enjiri ey'ebyobufuzi ebya National Unity Platform oba ebyenkyukakyuka. N'olwekyo just comments zange ntono ze nnyinza okukyogerako ze just njagala kwongera kubajjukiza nti NUP yakola constitution ena constitution era nga constitution yayo yagigazetinga nga 5 January 2024 constitution eno NUP yagigazetinga constitution eno eri mu gazeti ya National Unity Platform yagiteeka mu gazeti nga 5 January 2024 kyengezaako okugamba ki nkujjukiza nti NUP ng'ekibiina kirina constitution ekitambulira g'emateeka kakati ebintu byonna byonna ebiba bigenda ebigudde mu maaso ebigudde mu kibiina nga bizibu
obanga byetaaga okutereeza oba mu mbeera yonna biri guided by the constitution. Teri kintu kyonna kikolebwa nga kiri mabega wa constitution. Of course constitution NUP yalina constitution yasooka nga tennaba gazetinga eno eno eri amended waliwo eri gye twasikira ku bannaffe abaatukwasa ekibiina naye kati eno yenkyuseemu ekoleddwa management eriwo kati era nga yafulumye era ng'olwedde kati eri mu mateeka ekola. So yenna yina ayagala okwebuuza ebibuuzo ku nsonga z'e Masaka sigenda kuziyingiramu nnyo kubanga obukulembeze ku National Unity Platform bwayise olukiiko lwa Mande okutunula mu nsonga ezo zonna ezabadde e Masaka ne mu bukulembeze general mu Buganda region. So n'enkwata y'emirimu. So ensonga ezo zijja kuba nga ndowooza zigayiwagayiwa bulungi nnyo era zibeerenga resolutions ezinaba zivudde mu miiti y'egenda okubeerayo ekya Makende Kagule zijja kuditamininga kinene nnyo ekinaba kigenda okukolebwa. Naye nze just nsobola kuba guidance okusinziira ku mateeka. Okusookera ddala kyenjagala okwogera ku fracas eyabadde e Masaka oba akavuyo akabadde e Masaka vis-a-vis Kunga. Tulina okusooka okumanya nti nga bwe nkugambye nti kati NUP efugibwa constitution yateekebwa mu gazeti nga 5 January 2024. N'olwekyo buli kikolebwa kyonna oba olina okutunuulira constitution eno. Okusookera ddala ngenda kutwala ku kawaayiro ngenda kutula kawaayiro 81C. Akawaayiro 81C kenkutwalako kagenda kulaga official position y'ekibiina ku nsonga yonna ebeeguddewo. Ensonga yonna ebeeguddewo mu kibiina kya National Unity Platform akawaayiro 81C katulaga olina gitegeerera ku ani. Akawaayiro 81C oba article 81 clause C egamba the president shall be the chief spokesperson of the party. Omuntu anaabeerako nga president w'ekibiina kya NUP mu ssaawa eyo yajja okuba omwogezi omukulu w'ekibiina kya NUP. Kati ng'ovudde ku boogezi abalala ab'ekibiina b'omanyi nti spokesperson deputy spokesperson abo nabo mwebali muno naye okusingira ddala president w'ekibiina ye mwogezi omukulu ow'ekibiina. Kitegeeza wabeeramu ensonga yonna eri mu NUP nga weetaaga okumanya finalite yaayo oba obutuufu bwayo eyita mu president mu bibi bya kitu president kyabeera ayogedde kibeera position ya kibiina okusinziira ku constitution ya NUP.